kazo gye bajerega it's a house cats of the town Kampala kazo tekiri eri kazo waffe mu Western Uganda ekyokubiri kangamba abatuuliza namwe baana mu abali e Bulaaya tewali walanga wuwo tewali wabinga wuwo mulaba Akram lwaki yakangabaliza bwati wadde yinginiya yasomera ku Uganda Management Institute naye wadde ekisakaate kye fensi yesinkube plaster nga waliwo omuddo nga waliwo ennyumba emu y'abapangisa weewuwe atita na apartment bane kigamba apartment kigudde value kati eranze kati nagambye okay kati oba kati feba yaffe tubiyite tutya kubanga nali ndowooza apartment muziyite I don't know no aye dakiika ezayise tuddayo kulwa signature mumpulirize omuvubuka gwe mwaleeta wano nakyo katukimakinga kiriya kubanga abantu ndabye nono gwe sala njagala ogenda empola oyo ntambi gwogamba yajjawo n'awayiriza management. By the way radio yammwe njagala okwebaza kungu njagala okwebaza mwenna abakulembera radio eno oyo omwana ebigambo bye yayogera radio yali esolo musiba tujja kwebaza manager Adam Kungu twebaze kungu yali tasobola musiba lwaki kungu alimu movement kati oli omwana y'omu kubali ku line up era mwaba mutinkiza mugenda kulabanga alimo nedda kungu mutitiza so yosobola okuba opposition ni kungu oyagala abamuze gye yava kungu biveeko naawe kungu ngotumidde kungu waba kale simutitiza gyachazeko wisdom ku show asobola okucha kati nakakimugambe mirundi ng'etaano naye ali bw'ati akankana mugamba namugambye enjogera byange bwe mba njogedde ku Museveni yes teri atakimanyi nti Museveni yali talina wadde kataka n'aka wikati nange singira mu topic luli bali banneeti byenjogera byange si byono teekako disclaimer byenjogera byange kati kamalirize kino nakyo kankyogere njagala okwebaza radio eno nti abantu abamu abasirwa babeera wano bambi babaleka nawuliriza ebigambo nze nali sirabanga sheeyo neŋŋamba ebakula radio ndala oyo mwana singa ali mu kkomera first of all kaŋŋamba abatuula aba wano n'abali e Bulaaya ntambi tabeerangako mukozi wa radio 4 kituufu tebamuwangako ndagaano however bamukyazanga nze we bankyaza nze siina ndagaano nzonna bangenda buli appearance kino nkyogera ne kumpa wano pa appearance muzeeyi wa clinical sanjocha naye siina ndagaano osegedde wakwocha nina okubala va ku byaprisi ate tewali broga gwera asisudde angamba wakajemeka esatu times z'abagambye kati wano tujja buzi kubanga nze mba manye no institution embeerawo fena twebeereramu it's a platform yes ate kikubiri bachali ti management ene esolokera nega naye wisdom yatubeererawo nze nalaba honorable balyeku omuvubuka agenda era abavubuka abanaku n'ababbi waliwo limawube lyagenda ne liwayiriza ne lireeta polisi entinda ewabalyeku ligayi baliyita nek ne lireeta polisi ne osi ku TV y'abalyeku ne bagamba nti namukubye osi n'asaba balyeku video bitya njagala kwebaza honorable balyeku because he stood his ground n'agamba no kino tekisoboka nga oro bali banoonya okunkwata omanyi abantu bangi ababbi bawano gwekamba uli black sugar tuwonyeza sente z'abantu n'okubuusa abantu tubuusizza abantu bonna abaali batubba golodi bonna batubba kati abantu bawulira nnyo ensaalwa kuffe webanda banganze ku radio nze wadde no radio simanyi muwagira bye muwagira tekyeŋŋaana kojja wana kati abamu bagenda ne boogera eyo kayoyo bairawo ne radio tewagira singa yali ewagira temwaninda eswano teri atakimanyi nti ndi muwagizi wa Nuupu ndi muwagizi wa Bobi Wine simple as that kati wuliriza naye abamu bagenda ne baddeyo ne boogera kayoyo mulaba era mmwe mwegendeza abantu ba social media waliwo campaign eriwo eyo blackmailing abantu ngaffe omanyi nti nno mukambabulye nze nabeerako mwenaalemu nga ndi mubbi wa kalulu kanti onyinyere kambabulye nga ndi mubbi wa kalulu naye mwe kambabuulire mumanyi nti nno Museveni aswaza
Kaye. Anida ulira tuli mantate Museveni muyimbi uliriza tofa Museveni ya muyimbi Musiringa nga Museveni dera munyankole encha muganda luli mululu Museveni ye katongole tola bayaleta erinya ani Sansi weni yaleta erinya ki manyuma bichi erinya lye bichi yaleta pya Tibuhaburwa kati mugenda kulaba kana akalwa agenda okudda masoro okujanga ye katongole bamukolako yo Museveni emikolo abaganda ne bamunaze bombo ne bamumwetango ne bamwerinya katongole omanyi mu nsi yonna tribe bbiri abaju n'abaganda abaju basobola okukolako emikolo n'ofuuka omuju abaganda bakolako emikolo ne bakwalula mu kika ne bakuwa n'ekika kati Museveni ye katongole era tetwekanga azze ku kalulu nga katongole but however Museveni oyo gumulaba katongole aswaza chobola abagendo mulaba kiro era kakati black sugar tofa byenjogera byange ka black sugar tofa tugenda ko daya linda ko black sugar linda ko kwatakolinda ko tugenda ko ma black sugar laba okumanya aswaza gwe wenyini basoro kutandika katokugamba nti ogenda ekiro okulaba Museveni no gamba waba baby face bamulaba kiro Kangure, gwotayagala nko musajja mukadde. Abakadde. Kodoloma nga junior. Yakalaga omukadde ogu. Ne ku bakadde bayagala abagala kiro. Na yato omukadde nga jolaba abantu abakadde. Bwoba ayagala omukisingire mu kidala. Anti mukeno mulire eno. Anti basu yatugamba ne mama abakadde bena kuzino. Chobola Museveni n'amala ampasente aba n'agamba banetwade ne wisdom nga twenywekera ayagala nnyo okulabisa abakadde bwe batyo kati chobola go black sugar basobola okublackmailinga kubanga Museveni aswaza ne bagamba nti wagenze n'omulaba ekiro bwaba Museveni baby face ng'akola bulungi lwaki tebamulaba misana okiwulira katuddayo ku kiri Museveni yalabanga position ye gyalimu nafuna ya abantu be yafuula mawube kino kiddamu yafuula mawube liryeggwala eribisula kusula motozi erigenda lizaala Museveni mwozi bitya eryo lyafuuka mawube nafuula mawube akatashi baga eyalwala amambuluga mbukulu nalima ennyanya kabalaza ku nnyumba etaliiye okumanya abaana b'enaale mbali bogus katashi baga yalima ennyanya ku nnyumba gyapangisa Katashi baga alime nyanya naleta ba YouTube b'enaale n'abagamba njagala okuyigiriza abavubuka okwejja mu bwavu nga ina ebikolo bisatu naleta isima nagamba isima ku makasi go isima omugenzi nogenda ku we mpangisa n'olaga ebikolo bisatu mbumujja neba na Uganda tusiriwadde kati wamala okula Museveni amala ofuula Katashi baga mawube nadda ku junior afuuka mawube kati agwa mu bakazi bakulu bakuli kyoboolaba amalusu ge galimu enkali galimu pupu era kyobola junior tugenda tandika omusiba pampa kukamwa osegedde kati Museveni yafuula abaana abo mawube yagwa ku basajja mivule Katonda wange nafuuka biwempe gwegenda olaba byayogera kati ate oyo nagambye Rwesignature webanda weya yene yavamu eyajjamu yakaddiwa nejjamu ebituli kyobola yalina kwogera ku Bobi Wine na buli mawube akeera bwati nayogera ku Bobi Wine nayogera ku Bobi Wine Rwesignature n'onoonya comeback n'onogenda mu ssabo n'ogenda n'okwekweya ku malaalo g'ekika kyammwe your comeback will never happen as long as that tosobola kuba na comeback ng'oyagala comeback kati aye n'ojja n'okola n'omusajja kolabo gw'omanyidde ddala nti wasukka ntinda kiwaatule he can't wait to sit in the parliament come 2026 Anti nkugambye nti Museveni alina be yafuula mawube kakati noyeyega kati okubanga agenda mu parliament mufuula mawube ng'agende yawa gwe yakola naye kolabo Bobi Wine yawangula wano ewaabwe zoni bagita batya njerabidde wano ekiwatule Bobi Wine yawangulawo ne wanupu gundi Jolo Ssenyonyi yenyini Bebekulu gwolaba Bebekulu agamba nti wamaanyi mbwawagira bitya Bobi Wine yawangula ekiwatule zoni yewaabwe njere mujinjijukize yawangulawo ne Jolo Ssenyonyi n'awangulawo mbamuyita abagagga kati anti ulira zoni the zone atwala eno mama abadde tukimanyi
jowolo senye inakawa yino eno jemula banga abagagga babagatta ne bali abavo batunzi b'ebyennyanja oli ali amayina kati resiginica olaba gwe wakola naye kolabo Bob Wine yawangula zoni yaabwe ey'ekiwaatule gwe kati gwajje ne bannange kiringa ngalo omuntu anyampa asitamye kati resiginica mwiva singa wakola kolabo n'omuntu kyenkunyonyodde resiginica okoze ekintu gwakola naye kolabo Bob Wine ne Joel Sanyinyo wa Nup bawangula ekiwaatule ne zoni mujinjujukize njimanyi nno bulungi ekyokubiri you cannot kati kankubule resiginica yavaawo yo omwana omanyi beegaana nnyo nja kugamba ne wo wali kazo waggulu eringa ku udesi era gye yalinga asabira ne ku kyaki kati nako osobola okukeera nga nako kafuusenga kano katambi walagi ku mutwe nga beeganye kazo waki beegaana ebifo gye baava nze munanga no anti kati abo abantu balaba kyova olaba abavubuka bafiiridde mu apartment bali mu apartment balivinga obulamu obwaddinaayo katono nnyo dakiika emu enekira gye mulaba nze muzeeyi wange ali wali twajjanga eno kukyabayo nku kati era lindako genda abantu abagaggawadde omulembe guno abatubbye basula eno twali tumanyiyo muzeeyi bidandisa tata bebe ku lwogu ngera tubugamba omusajja alinga abeera mu zzungu abeera yogu omu genda olabe naye abaavu abatubbye ku mulembe guno bonna kira bikoze biti eno wajje batira kaweesa abagagga b'e Uganda omuntu yenna nga yasimba Makindye mu kigagga seri mu ghetto yasimba Lubaga north si south eri ewakene Lukyamuzimazi yasimba wa abagagga wa Muyenga Ntinda abo be baali ba Planned Kid inze nno nali seyita Planned Kid nagenda okulaba abeeyita kubanze senkana navyo ngenda okulaba ebibe byeyita ngenda okulaba ne Junior nga mwasimba sana mu mazi no wakiso nga nawe weyita Planned Kid nangamba ne katsi muwagira he made a real choice kubanga bannaye tutambulira mu kufa singa nfe enkyo omwana wange agenda kunzijukirako kyagenda kuyimiraga taata wange ate muno gwa social media yakwatako ekibbo kya ssente n'akimpa. We are looking for those moments abaana baffe ze bagenda otujjukirako owa agenda kujjukirako kimpina kayana olowooza fifida kwina alina okwetondera MC Katso kumuyita omulambo ogwo bw'aba yamuyise bw'ati ekyo kikyamu fifi kye wakoze kubanga tosobola kuyita muntu eyakutte ssente ze n'aziwa omwana we nga tenga ya recovering from depression. Yes, kubanga banekamba bulire. We are looking for the sugar uli akanaka. Sugar. We are looking for moments ze tujjukirako. Nze my eriya kumotoka je nangulo okuyigira muvuga. Kati natyo okugamba mama wange nti muze mmotoka nenga mukazi ono. Kuba yatigi nze nakula mama wange atuyigiriza assets and liabilities. Nga emotoka chekintu kyayogera nga liability era kati twaberanga port view ngagamba how can you buy a car nga tonafuna an asset lwasitoli nya train lwasitoli nya kino kati nate wano nga nguze emotoka kati naye nava olwagira of course yawulire ngambo nenzija ne mugamba nangamba vuga emotoka ngate sinajiga vuga emotoka tugende nantwala ku share najjuza full tank that moment eyo moment njijukira ku mama wange kati ne MC muwala wajja gamba abaana bonna nga bali ku mulembe gwa Museveni nga bayuuya banywa obuugi obutali mu ssukaali nga balya kaadi gwalina eggwanga olimanya abaana babonaabona mu masomero batulaze amasomero abaana nga batuula tegaliko mabaati bajjira mu bigere okusoma bajjira mu bigere omwana we Musikasi ajja gamba in the middle of kufugibwa bubi mu Uganda my father yaleeta ekibbo kya ssente Mumido guno omulembe gwa Black Sugar olaba nze lwakwa tuli mu showbiz even I cannot say mwana wange gyasomera I cannot lwakwa neka kiddo okwogera school fees but osobola okwogera milioni 3 gwamanya abantu abali baga mama gwamanya basobola okunkyawa yes but mind you sobola okwansasula nga Katonda yanyamba why inze nyina omwana namujja ku street yakamala obusawo
ku Mitiana School of Nursing and Midwifery. Bachita Manetawa. So bachimcha never celebrities abalalo muri Judith Hard nabala bambaguli abana iPhone never ordinary parents kati bano bebamanyikibwako bifida kwina vaina agamba abantu abali mu average schools abazadde ngamwe abana bali mu average schools ngasiba planned kids nnyo ebintu byo temubiko abana abambawulira nga abazadde bati babagala katsina avayo ye nakiwakanya nagambe kirungi wosendezo sizinyo demu walaji kati eche kintu abintu bibiri okijenyodde na bulungi bale simanyi kyoliko kya mirundi ejo Fivida Queen mutuufu ate muchamu kubanaku no mutuufu kubanaku kambabulye Fivida Queen yavayo teyayogera MC Cats bolaba post ya Fivida Queen yomuze kubakazi bensamu ekitibwa by the way be bantu abamu who inspire me ogenda okulwake bulaya nti Fivida Queen namulaba konga yomu kubayine emotoka ezakabinga sinewole nga bayina ne kadi zaabwe nga agirina gye yali akola Fivida Queen agenze bulaya nga ayina amakage osegeera kati buli muntu agenze bulaya nti waliwo abagenda nga bakopi nga tebalina japa naye yagenze akola ki kati more respect in that angle kati Fivida Queen teyakyogedde nga alumba musikats ye yayogedde generally anti mu bantu abakomentinga kati atenzijako kubanga let me tell you wetwogerera wano lwakubanga I respect what I do and I love it fe essomero lirimu omwana wange kambabulire basabye emitwalo 5 ga graduation nengoma ya graduating akuvaawo kati otegedde ne basaba emitwalo 2 simanyi byambalo obusimanyi na bitya ne basaba bagenda okumala nga tuli mukamo bakinaana ngate fizitali kwa kasula dda fetusa nsasula milioni 3 mu emitwalo 2 nemmala gwe kasozi ate bakuwa 2 weeks nga abana bakawummula kwegamba sagadde kukanga abantu naye nemise kati nali njogerako n'omusajja ne mugamba why do you guys mugamba abantu ne basasula nga abana bakawummula nti to prepare your kids tumanya tulina abaana 20 bebano kubanga kirasi bakkirizamu baana 15 simanyi n'endala nti bo baba back kati nali nno nkyabuuza nze waliwo n'essomero ku odabano ku Northern Bypass nga kuntinda ngoli ku Northern Bypass osasura mwaka oba ofudde kati nze just nabuuza kumanya nabuuza nga tikimenya but why do you say we pay like 1 week or 2 weeks to prepare kati ulira singa nkwata kati wetwogerera wano baina performance inzebuzi nkute no family yonna mbu ya omwana nga yasabye uncle we simanya auntie we simanya bikoze bitya kafankuna ali bonna bali family yonna eriyo yabasabye mbu bajjaberewo nga performinga nage namugambye ogenda nanziniramu kyokali na line ya 2 si yeesooka kati olaba abaana ekikeekyo sagala kukakanya naye kati nkulaga kati abaana abo bebo bakatsi batwali ebimuli by'essente bebo bajudi hard nti n'essomero ly'obituttemu tekigenda kuwawaza matu my kids but when musama yaki omwezi gwokusatu nina okunoonya miliyoni 11 a month bagenda kulambula Europe kakati ate uriya nekiri fane uriya kano black sugar nzija ku kino Kaye beba nabali mu ate bakugamba bagala abaana ogenda bonna lwansonga singa abamu bagenda mbu uriya ebintu bino mbo bano ne basigala mbu you are going to traumatize your kid who's going to remain kati you're making them feel unloved kati musomero lirinze nengenda nowengenda bakwata omwana so I can go nabira bafa bamu abasomerayo ku naku ku agakani osolo kwata ebyokulya I can last time ngetusi nsolo fumbe mmere nengenda ninja n'omwana wange olaba amasomero era lunch tulina abayindi buli lunch bajja ne balya n'abaana baabwe babisikiriza kati abaana abasomera mu masomero ng'ag'abaana abali abaana ba wisdom no one ekimuli kya sente it's not news it's not news however fifi kyemwebasaako teyabulimbye muntu
yagambye bannange bwe mukola bino ebintu kubanga tosobola kuddya ssomero nga lyannakukudde noddire ekintu kya ssente first of all nze omwana wange amanyi pini tujja kwa Kasia ne muwa card n'atekamu pini n'awithdrawinga ssente kakati goddidde omwana asomera kugana amasomero ga mu 7 twala tugende so nebaza fifi because nze abaganda bagambe ewali omugenge tofunyizaawo ngalo you cannot go to a school nze, by the way nange kenyini si yulu ya comfortable kudira sente ziteeka mu kibbo zitwalira mwana jiwedde kino njagala muyiga abawala Lwasa is another perfect example of living a life of denial. Simugaga Lwasa bamuyita munnamasaka era temuddamu okugamba nti omugagga w'e Masaka. Just munnamasaka. Lwasa munnamasaka like any other ordinary munnamasaka ne bali abakwata enseenene we twogera bamusinga kubulira kubanga kati abayo ayo musajja gwoliko nno avujjiridde ssente ze waneeno ba enjo bonna abookyeza anti wuli baluwa gwegenda nze nyina ba ex Vanessa ex wani Black Sugar nze njagala nyina ba ex bangaba babiri gendo nze njagala nnyo ate Katonda yannyamba nze nemba baba nze ex njagala nnyo nemba ne ex musange kale ngali better omusajja yenna tebakulimbanga Black Sugar oba muje ne bajja ex wo ng'asula mu mabaala oba muje tulabe nno batanzaavu n'avuga emmotoka eyakabinga yakuvaako ng'ate gwe mugagga oba kyali mugagga naffe tuli bantu tutomera Kaye kye nkugambye nti kati wootomera stand up yimuka Lwasa munnamasaka temujajamya kigambo kya bugagga ekyokusatu teriyo gendo naye basebalamu bonna amaka gaabwe galiddawa omuntu kati singa nze mbumawokota mbala ne sente ze nazimba ku lusozi ne ngamba naye bannange oba nali ku kinaye ne ngamba it's okay because era nange nandizilidde ne mbanga ebisekatsi naye eyo ebyalo byaffe simanya Masaka isingiro bikoze bitatwala tugende teriyo mugagga abeera wa kyalo omugagga yenna obeera mugagga wa kibuga Trump bw'ogenda mu New York bakulaga Trump Towers tebakulaga eri mu byalo gye yava kakati bw'ongamba Lwasa kati yajjanga basente yali asasula mu kusooka okutuuka okulemererwa 18 Uganda w'osanga mawube n'abeera nga mwavu leero enkya n'akeera n'akomba ebigere bya mwozi n'agaggawala kati abo abantu kyobola sente zibagwako bwegenda olabe abantu bawano kyobola wali agamba nagenze eno nagenze nga kati nyina emmotoka n'omugamba kati sooka olindeko sooka otubaliremu nga tasobola kubala nga tasobola kati kyenjagala okugamba Lwasa ekisooka he was so obsessed n'omuwala yamukozesa ensobi ngamba nnyo abawala you can love someone Black Sugar kansobe nkugambe kino oba nkyogere ntya mwe mumpuliriza abawala bw'oyagala omuvubuka n'afuuka nga kyewali osuubira si kyali for example Black Sugar nomala ova ewaka n'okomawo n'okwata omuvubuka oyo n'omusanga n'omuwala ono nga bali mu buliri yitawo bwoti tokaaba maaso ge kubanga abavubuka abasinga bava eri mu mazzi batuwoganya bwogganizi genda bwoti ofulume nga tokaabye ogenda okaabira eri gy'atakulaba do you know why agavubuka agasinga gavaeyo mu byalo Alex mukulu yaŋŋamba Kaye bannakampala Rio Camparanians abasinga bali Bulaaya abalala bali mbu Makindi eri oba eno Lubaga waggulu abalala baafa Kampala ejjudde bannakyalo kyobola ffe abazaliddwa mu Kampala nakigamba Museveni namugamba twali twawakana bwe tuti nga nyina kyenjogera nga naye alina kyayogera ne mugamba ssebo taata mpuliriza bulungi kubanga ku mulembe gonze nakulira e Kampala nga wakajja nga tetulinayo obupande mu Kampala Central bulaga don't urinate here naye kati genda ne ku State House walinga oyambuke nakasolo waliwo kupana agatofuka do you know why kubanga basinga okufuga wano bava mu nkoola eri ewaffe gwe tomanyi nkola Black Sugar ze nagenda waffe isingiro wabanyumiza nengamba first day nasula mu motoka
nembagamba musooke mundeke ninalaje mulinde nga si mu bubi nebuzaabuza nengenda muganda wange awo netugende netusoka tugenda mu tawuni nebuzaabuza kutwaliza budde bwe nakoma obwenti nenjiro emmotoka bwennangamba jangu jjajja yakwalidde ne mugasokolinde jjajja yakwalidde siva wano jjajja yanjalidde nemmanya byengenda okukola ewaffe